mwami byabakama byalangiridde si bituufu n'omulundi n'ogumu tubiwakanya era tukubiriza bannayuganda bonna babisambaje babiwakanye kubanga si bituufu. Ojjeko kuwamba abantu baffe, ojjeko okujjako intaneti, byonna bibeere mu nzikiza, naye ate ne Museveni wennyini we yalondedde kyalaze nti wabaddewo okubba. Balaze nti abantu bonna abalondeddewo abantu abaregistaringa bali 577 naye bagenze okubala obululu nga buli 589. Kitegeeza nti babbye nnyo naye ate tebabisiza magezi naawe wennyini bwe balondedde ne beesanga nga balonzi bangi ng'obululu bungi okusinga abalonzi. Zino bulizi bwonna tubuyina kubira ddala ng'okulonda tekunabaawo, obujulizi bw'okulonda n'ebyavudde mu kulonda n'ebirala byonna. So obujulizi tubuyina bwonna. Kyanaku nti bino byonna byagenze mu maaso bajjeko ebigambo bya Honorable Kyagulanyi bifaananira ddala ebigambo by'aba-opposition abasinga bye boogera mu kalulu kano ke twakavaamu n'ebizze byogerwa mu bululu bwonna bwe tubadde tuvangamu. Era ebigambo ebyo bwe bisanga omwogezi obulungi amanyi ebyafaayo asobola okugamba waasayimo ebyo aba-opposition bye bamanyira okwogera. Buli kalulu ke tuvaamu bawoza baatubbye, buli kalulu ke tuvaamu bawoza ab'amagye gaatukozeeko effujjo. Era emirundi mingi wadde ebigambo ebyo bibadde nga byogerwa, oyinza okugamba nti nno tebisobodde kuvaamu bibala birabwako. Era ne kifuuka ekikwate eky'abannabyabufuzi abali ku opposition nti bwe tuva mu kalulu balina okwogera ebigambo bwe bityo. Era n'oludda olumu olw'abantu nalwo ne lutandika okukikkiriza nti opposition ekyo kyokka maybe kyesobola okukola. Eyo nno embeera n'etutwala mu kiseera nga bifuuse bigambo bugambo ng'obyogera naye obulamu ne busigala nga butambula era ne busigala nga bweyongerayo nga bwe bubadde. Era n'omulala asobola okugamba nti Sayimo kuba bwe twava mu kalulu ebigambo bwe bityo bisigadde byogeddwa. Honorable Kyagulanyi ayogedde, aba-opposition abatali bamativu oba abatali mamativu nabo bavuddeyo ne boogera ebigambo bye bimu. Naye obulamu butambula, abaawangula baawangula, kakati enteekateeka zitandise, batandise kwetegekera okulayira mu Meeyi ssaako n'okulayiza paalamenti empya, ate tuveewo awo tugende mu kulwanira obwa sipiika, ani agwanidde okubeera sipiika n'atagwanidde kubeera sipiika. Obulamu butambule ate tulinde omwaka 2031. Ekyamazima omuntu aleeta argument eyo oyinza obutamuwakanya kubanga boddayo ne weefumintiriza n'otunula emabega gye tuvudde. Ne we tuli kati oyinza okukizuula nti kituufu bibadde nga byogerwa naye ebikolebbwa bibadde bitono. Wabula nga tonnalaba ku vidiyo eyagalira ddala okufaanana ng'eno naye ng'eva ku ludda ate olwa gavumenti yennyini. Okuvako mu disitulikiti ey'e Kalungu banyumya ebigambo bye bimu, boogera ebintu bye bimu naye ng'ate babyogera nga basinziira ku ludda olulala ate olwa gavumenti. Sayidi eno ebiseera ebisinga tubadde nga tuwulira ebigambo ebyo Honorable Kyagulanyi byali mu kwogera ku ebyo ebyaliwo mu kalulu akaggwa. Era nga nkugambye ebigambo bye bimu ebibadde byogerwanga ne ku bululu obulala tubadde nga tulaba. Naye ekyenjawulo kati ate ekizzeemu nti ate ne ku ludda lwennyini olw'aba NRM ababadde mu kalulu abamu nga ne kaadi bazirina nga be ba flag bearer bali mu kwogera ebigambo ebyagala okwefaanaanyiriza bye bimu naye ate nga bakaaba nti bannaabwe bennyini ate bali mu kibiina be babakola ebintu bye bimu kubanga bo baali bajjidde ku independent. Tukivuga ffekka ne tutuuka twali tutuuka Kabaale muguluka ne tusanga bakomu nga balina emmotoka nga 8 nga ziri mu kkubo nga balina n'ab'amagye beesabise beereseeko obuntu ku maaso bokka naye nga beesabise bonna.
ne bambulokinga ne bansikamu ne bagamba katulabe gwe olina kaadi naye tolina magye temulina kyemuli mwafuna bufunyi kaadi naye temulina kyemuli enyale mutwajigira pulezidenti Museveni takulira wano pulezidenti akulirawo ye Aisha kolaba amaanyi ga Aisha bw'ogenda okutegeerera nti mwe mwafuna bufunyi kaadi mugende muziteeke emitwetu ne bansika ab'amagye ne bagamba gula emmotoka ne bakebera nga timuliimu kirimu ne bakebera emmotoka yonna ne bagivuuza nga mulimu appointment letters zange eri ne bamala ne bagamba genda mu wishi yeeyi waggulu tukube ebifaananyi omuli ebijambiya ne mugamba ani abitaddemu sijja gendayo okujjako nga DPC yali wano ne bagamba kati wano togenda kuvaawo lwaki wadde amawulire amafu nti bassa abaana bo ne ŋŋamba njagala drone weeri kubanga mwe muli abafu ne baŋŋamba wano tojja kuvaawo ne bambulokinga. Kakati omukyalo bamuyita omuyiribi era ava mu district ey'e Kalungu yali alina kaadi y'ekibiina kya NRM era yali abakwatidde bendera anyumya olugero lwe ku ngeri akalulu gye kamutambuliramu. Now emboozi bwe zityo nnyingi nazo nga ziva ku ludda olwa NRM ekireeta ebibuuzo. Aba NUP oba aba opposition ebigambo bye boogerako n'emboozi ennyingi ze tulina ezibadde zitandise okufuulibwa emboozi eza bulijjo nti abo bakaabanga bulijjo ne bwe twali mu 21 baakaaba ne bwe twali mu 16 baakaaba ne mu 11 baakaaba abo baafuuka bakaabi. Bw'otandika okufuna amaloboozi aganyumya ekigambo kye kimu naye nga gavate ku sayidi ya gavumenti nga bakutegeeza nti mu kalulu ke twalimu abo abaalina obuyinza baabukozesa okusobola okutuggyako obuwanguzi oba okutunyigiriza oba oliawo ne watuba nga twali tugenda kuwangulwa naye engeri gye baatunyigirizaamu ne tutasobola kuyita mu kulonda nga tuli bamativu kikuzaayo kuwali kwe twatandikidde. Mwami Kyagulanyi walagira obutali bumativu awo ekibuuzo ne kijja. Prosesi y'akalulu gye twalimu ng'ennaku z'omwezi 15 ebirumira ebyalimu ebitandise okulabikira ku nziju zombi ku sides zombi bireka akalulu process gye twalimu nga ya mazima na bwenkanya oba ebirumira ebyalimu tebikaweesa mukisa kuyitibwa ka mazima na bwenkanya. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira abantu abatali bamativu ne prosesi y'akalulu gye twalimu nga kati essaawa zino babivuddeko ebyokubanga balina ekibiina ky'ebyobufuzi bagwamu naye ng'ebikolwa byabwe bikwatagana n'okusaba kw'omukulembeze w'ekibiina kya NUP ekyokulwanirira akaluluko mu kitundu kyo naddala bw'obanga okkiriza nti ebyava mu kalulu tewamatira nabyo. Kino ekifo kisaba okulola ebintu ebirungi n'ebitone omwana wo by'alina. Ng'omuzadde yenna yagaliza omwana we ebiseera ebirungi eby'omu maaso tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusabuukululwa. Trinity Love School ssomero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo ebyakatemba okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Ennyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Kino ekifo kisaba nkwaniza kusaba official ena gy'osinzira okubanga ate otulaba nkwebaza okubeera nga ate otulaba. Buli bw'olayikinga vidiyo eno n'obaako comment gy'olekawo saako n'okulaba ebbanga erisukka mu ddakiika 10 oba owadde vidiyo eno obulamu era nga eno information gy'oba ofunye mu vidiyo eno oba owadde vidiyo eno omukisa abalala okugibeera nga bagiraba. Kakati njagala okuba nga ate nkusaba okusobola okuba nga ate ogiwa like ate n'okukomentinga mu kiseera kye kimu saako n'okutulaba akaseera akawererako ddala.
ebbanga ly'omala ng'olaba vidiyo eno kkiriza obagaana ne teweetaaga na kutambuza linki giteeka mu guruupu yonna ojja kubanga vidiyo giwadde obulamu kubanga bannaffe aba recommendation bajja kubanga bakkiriza nti olaba ono agyeba eddakiika 10 kitegeeza nti n'abantu abalala bangi nnyo abeetaaga okubanga balaba obubaka buno. Kaakati weetuli n'olunaku olwaleero okusobola okubeera nga leeta okuweereza ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Trinity Love ssomero bannange tuli mu sizoni yakuzaayo baana ku masomero nkusaba bw'obanga onoonya essomero Trinity Love ly'oba okubanga ate otwalako abaana basangibwa nnya namaawo era nga bakutegeeza nti nno ke kaseera kano kennyini ke tulina okubeera nga ate owandiisa abaana bo ku Trinity Love. Enamba zaabwe ez'amasimu tugenda batuzannya ku screen ojja kubanga oziraba bakubireko ebisingawo okusobola okubeera nga ate obitegeera. Kale ate bannaffe abazuulaazuulusanya we bali awo Emmengo bagamba nti nno gwe ayagala okufunamu ekyokulya ne bakyaliibo emmere yaffe tugirina mu bika ebyenjawulo ate ng'erina ku masiyaani. Kakati gweoyagala olusaniya lw'enkoko, oyagala lwa mbuzi, oyagala lwa nnyama, oyagala lwa kyennyanja, byonna tubirina kuzuulaazuulusaniya awo ku opposite Masengere Emmengo. Kuba ku nnamba zaabwe ez'essimu ebisingawo okusobola okubanga ate obitegeera. Kale sizoni ey'akalulu tukyagitambuliramu ddala okulonda kwe twamaliriza ekitundu ekisooka era ekyo kibeera ky'ababaka ba paalamenti ssaako n'omukulembeze w'eggwanga. Olunaku olw'enkya tugenda kubanga tugenda ku kitundu ekyokubiri. Kitundu kyakubiri okulonda ababaka ba MPs kwawedde, okulonda ba councillors aba special interest groups nakwo kwawedde. Toka tugenda mu kitundu ndowooza kiringanga kyakuna ekyakalulu kano. Naye buli stage gye tumaliriza of course erina ebyokwogerwako bingi. Naye stage eri gye tutambulirako gye tusookerako mu statistics z'ebyokulonda wano mu Uganda yeesingako abakiise abalonzi abangi kubanga abantu baba bakyali mu muudu eronda. Gye tugenda tukkirira mu gavumenti ez'ebitundu omuwendo gw'abantu gugenda nga yeesala olwa expectations zaabwe zigenda nga zikendeera. Now ensonga y'emivuyo egyali mu kalulu mu bitundu ebyenjawulo buli lunaku olukya abaakolebwako emivuyo bavayo gye beekwese ne baleeta obujulizi ssaako n'okuteeka ekigambo kyabwe ku ebyo ebyabagwako. Kakati obuzibu bwe buli nti nno abali ku ludda oluvuga gavumenti be badde basinga okubeera nga beetaba mu nsonga eno ey'okuvaayo babanje boogere nti bannanga akalulu kange kabbibwa. Kakati abali ku sayidi eya gavumenti awo nno ni mu kwogera ebiseera eby'emabega. Ebiseera eby'emabega ebiseera biri tubadde nga tulaba bali ku opposition nga bebasinga okuvaayo okwogera ku ngeri akalulu kaabwe gye kabbiddwamu. Kakati sayidi eya gavumenti bo ne basigala ku kintu kimu kudifendinga n'okusambajja ebyo ebyogero bannaffe abali ku ludda oluvunya gavumenti nti abo balimba twabawuzza akalulu tebaagala kukkiriza. Era oyinza okukkiriziganya nange nti abantu abamu ne batuuka ne ku extent egamba nti kirabika aba opposition amaanyi tebagalina gawangula bano bantu lwansonga nti lwaki bo buli kaseera bagamba nti baatubbye. Ekyokubiri lwaki babagenda mu kalulu ke batasobola kukuuma oba okitegeera mu mbeera efaanaganako bw'ekyo. Kati ate era ne kituukira mu kaseera nga kituufu mu buli kalulu ke tugendamu aba opposition bangi abavaamu nga bakaaba nga bagamba naye twabbiddwa akalulu. Naye ate era mu kalulu ke kamu ne muvaamu abeebaza Mukama Katonda okuba nga baawangudde akalulu. Nsobola okuwa ekyokulabirako nti wano mu kibuga Kampala Davis Lewis Lubongo yatannakkiriza byavudde mu kalulu kubanga agamba nti kabbibwa. Ne mu Kampala yeemu ate mwe muli Joel Ssennyonyi mwe muli Zahara Luyulika ate abasambira waggulu ng'ejjanza abagamba Mukama Katonda weebale ffe ate watuwadde obuwanguzi. Kaakati ekyate kirungi ku sayidi y'oludda oluvuga gavumenti lwansonga nti nno babafunyeeyo ku bantu. Naye ate era nakyo y'emu ku ntabiro y'okunafuya abo abagamba nti baba babbiddwa kubanga oli akugamba ne ono aba yakubba ati waki ogamba otya nti returning officer eyalangirira munno opposition ate y'omu eyakubba. Bw'abanga yasobola okulangirira obuwanguzi bw'ono munno gwe mugatta enzikiriziganya abba atya obuwanguzi ate obubwo. So ne tumaliriza ng'ekintu tubadde nga tutambula nakyo bwe tutyo ne tukizingako ne tuyita mu process eno obulamu ne bweyongerayo ate naddala singa oba ogenze mu kkoota ne kkooti nayo neetakuwa kusabako nga woba okwagala. But now
tutuuse mu kaseera nga kati bitandise okwetabika. Mu disitulikiti ey'e Kalungu, kaadi z'ekibiina kya NRM zaagabibwa era embirenye n'ebeera nnyo ku kaadi ey'omubaka omukyala. Minisita w'amazzi byagattako ebirala nnyinza obutabijjukira batamanyiddwa nga mukyala Aisha Ssekindi yagaana okuddayo mu kamyufu k'ekibiina kya NRM. Ndowooza yali yeekengedde emivuyo egiyinza okubeerayo oba bayinza omuwunzikirayo either way. Kati olw'okuba teyajja mu kamyufu ekibiina kya NRM, structure ze NRM ne zitegeka akamyufu ne zironda omulala abakwatira ekibiina kya NRM kaadi. Era kaadi neweebwa omukyala yeeyita Omuyiribi, kigamba nti yali atunda soda mu katale Lukaya. Kaakati ne wabeerawo embiranye wakati wa minisita Aisha Ssekindi owa NRM naye yagaana okukwata kaadi, saako ne kampu ey'omukyala eyali akutte kaadi y'ekibiina kya NRM. Era okuvuganya kwalinga kw'amaanyi nnyo n'ebiseera ebisinga twalaba ku minisita Aisha Ssekindi ng'akaaba amaziga, bano banjogerera, bano bankoze bati, bano bakubye abantu bange, n'ebifaanaganako bwe bityo. Era nga it looked like it was one person against almost all NRM in Kalungu. Naye ate okusinziira kati kuba NRM bye boogera, kyandibanga ate bwe twatuuka mu kalulu ne byekyusa nti bano bayinza okuba nga mu nnamba baali bangi, naye we kituuka mu connection ng'ate minisita Aisha Ssekindi abasinga connection saako n'amaanyi mu buntu ne mu buliwo. Amaanyi mu buntu ntegeeza position, she is a minister and she is a member of parliament. Mu buliwo ntegeeza akakwate ku security. Kakati eyo upper hand okusinziira kuba NRM abali e Kalungu bagamba nti ye yakozesebwa okumaliriza nga babavuunisa akalulu. Era bo balowooza nti n'amaanyi ga Ssekindi either gaabalemesa okutuukiriza omukolo gwe baali balina okukola mu disitulikiti y'e Kalungu okusobola okuba nga bezza obuwanguzi okukakkana ng'ekibiina kya NUP kibayise mu nkwawa. Minisita Bamulanga Kisempiri yali yeesimbyewo e Kalungu East, omwana wa NUP Kirulu Tankerettanya mukuba akalulu. Naye bano balina ekirowoozo nti osanga amaanyi Ssekindi ge yabateekako ng'akuuma akalulu ke kyayamba aba NUP okusobola okuyisaawo obuwanguzi bwabwe. Naye bw'otunuulira emigozoobano gyonna egyali mu kalulu ako, bw'okwata n'ogigeraageranya gyagala okufaananira ddala n'ebyo aba NUP bye badde boogerangako ebbanga lyonna, naye nga tebaweebwa matu kubanga be boogera bokka aba opposition twabamanyiira buli kaseera babeera mu kukaaba. Kakati ab'e Kalungu batuuse mu kaseera nga bagamba bwe bibanga bino ebyaliwo tebigonjoddwa, tugenda mu kalulu ka gavumenti z'ebitundu. NRM ye gavumenti eyalangiriddwa. Bw'ebanga terina bukulembeze bwa gavumenti z'ebitundu kitegeeza terina ngeri gy'ejja kutuukiriza service delivery mu bantu, oba ejja bbeera forced okukolagana na opposition oba eyagala tekola ki. We twogera chairman afuka district y'e Kalungu wa opposition amanyiddwa nga Kamaadi. Kakati bagamba nti ffe twalaba mu kalulu kali aka bonna tetugenda genda mu kalulu kano paka nga mutuwadde akalulu kaffe mu bufunze. NRM batandise nabo okubanja akalulu kaabwe ng'aba NUP batandise nabo okusitula amaloboozi gaabwe nga bagamba tetugenda kusirika, tugenda kubanja akalulu kaffe. Ab'e Kayunga bw'oba osooka okumpa nga tonnampa mukyalo oli gwe tusoose, manya ab'e Kalungu solo. Nange ndi candidate sigenda kubeerayo, tewali kulonda baleke okutuusa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'atudde mu nsonga zaffe. Sebo Honorable omukyala Nabukenya Teddy bwe twagenze ejjo nga tumusanze mu ofiisi ya returning officer yafukamidde n'agamba nti nze ndi mukyala ntuuse emyaka egiwummula, sigenda kukola bintu binswaza, mbegayidde mufune court order bakole ekyo babale obululu. Yakyogedde wendi nga ndaba n'amaaso gange. Nvudde ng'omutuuze nga mpanjaga nga nsaba Jjajja Father of the Nation President Yoweri Museveni Kaguta alwanirira eddembe ayagala abantu bonna ab'e Kalungu ne Uganda yonna. Nga nvudde n'obutali mu mativu babadde mu kalulu kano obwabaddewo, kubanga nze ndi musajja musirikale wa Reserve Force.
naye nze omu ku bakubiddwa emiggo nga nkuba ekitongole kya poliisi ey'e Kalungu n'amagye gennyini ne nkubira DPC essimu nga mubuulira ensonga ne baŋŋamba huyi Sempijja bogas abantu abo era tebakomye ku ekyo bade mu Lusaasire buli ondowooza embeera eyo n'amaziga ganyunguka mu Lusaasire kubanga abantu abo si bankanya ne tulonda akalulu ka Museveni tukalwanirira ne batukuba obukubi emiggo President Museveni nawanika omukono ebiseera bingi nnyo ng'okyadde e Kalungu tegwava waggulu ng'otuuse ng'ajagala nkubuulira ensonga zino ez'abamafiya n'emmundu eziri mu Kalungu naye abasirika tebanganya kwogera gy'oli. Olumu bw'olaba ku maziga g'omuntu ayambadde yero olumu ofunamuko ku mukisa n'osekamuko naddala bw'oba nga walabye ku muntu eyakaabya amaziga ng'ayambadde reedi. Bw'olaba ku maziga ga Charles Matovu ng'akaaba ng'akugamba muganda wange nze paka na kati simanyi ngeri gye nnava waggulu gye nnali ne nzikirira ng'amaziga agakaaba nga tolina kyamukola n'omugamba bugamba yali musajja guma. Bw'olabayoko kuwa yera akaaba si kyekubiira osanga kikuwayo balance mu mutima kiyinza obutakuwa balance mu ggwanga na mu nsi naye mu mutima kisobola okukuwaayo okubalansi nga n'ogamba nabo bakaaba abanga mukazi ng'omulumiriza ebbanga ddene Katonda bw'akuwaayo ekisujja ne kikuba n'akola muliri ng'okankana buli bw'omuyita n'omusaba akatonda buli wakulengera nga okankana n'agamba at least singa kyebakamu wiiki nnamba nakyo ne kimanya engeri gye kibadde kinnumyamu. Now that is Kalungu for you. Batuuse n'okuyingula amaziga kwero bye baalaba ng'amagye gano ab'opposition bulijjo ge boogerako kaakati geefudde kubanga competition evudde wabweru ku opposition eyingidde mu bo. Waliwo owa NRM akutte kaadi waliwo ne independent. Owa NRM alina kaadi owa independent alina obuyinza tugenda okumaliriza nga kati ebibadde bikolebwa ku opposition bibwogera bitwali twafuula nti olwo lwafuuka luyimba buli kaseera aba bakaaba kakati nga nabo batandise okukola ki okukaaba. Now emboozi nnyingi ezeefaanaanyiriza ku ezo bw'oba oyagala okumanya obulumi bwa kalulu buli muntu wandifunye nga ku mukisa n'ogendako ku ttale senta n'olaba kandidate nga bamuyisaawo ng'abadde alowooza nti awangudde mu bifo ebiri mu question marks nga bisobola okuba nga byali bya NUP nga ye yali ebiwangudde naye ng'essaawa zino byagitwalwako kyekifo ky'omubaka omukyalo owa Busia. Busia y'emu ku district eyakola statement wano abantu ne bajja mu bungi ne bawagira ekibiina kya NUP era kubanga amaloboozi gano aga yero gabadde olumu tegavaayo. Amaziga g'omwana muwala amanyiddwa nga Mary Akero gabadde nga gasigalaawo nga tegaweebwa budde kubanga twakimanyiira nti ab'opposition buli kaseera bakola ki bakaaba. Era nekidde ekyo vula ntujja kusanga nti enjogera y'abantu bo bwe ne bajja kulaba muyimbi erumu ebadde osobola ogijustifyinga kubanga bwebanga ekibiina kya NUP bwe kigenda e Busia gye kyafuna abantu abangi ennyo be twalaba mu kkubo ne tutuukanga kuba president Kyagulanyi tasobodde kuwangula district ne NUP n'eremwa n'okufuna wadde n'omubaka kikuleetera ebibuuzo nti abantu bano abaali bazze abangi baali bazze kukola ki naye ate leero mukama mulungi. Omu ku baali bavuganya omubaka omukyalo yakwata card flag y'ekibiina kya NUP paka nakati abantu b'e Busia tebannakkiriza kyakyuka kitya omuntu waabwe yali akulembedde ne bagenda ku ttale senta nga balinda kulangirirwa ne bigaana. Now emu ku mboozi esinga okutandikira etambulira mu returning officer naddala mu kaseera nga basoma DR forms nga bye byasoma byawukana n'ebibyo ekigambo ebiseera ebisinga kibeera kimu bw'oba nga toli musanyufu ne byenjogedde ne bingenda okulangirira genda mu kkooti. Ekyo nno kibuuzo ky'amaanyi ekibuuzo bo returning officer bw'aba nga tebaayogedde n'abalamuzi bali mu kkooti lwaki balwana nnyo okulaba ng'abantu babasindika mu kkooti. Njagala nsooke nkuweeko ku kyali ku ttale senta
ng'omuwala eyali akutte kaadi ya NUP eyali aliidinze okuva ku makya nga ku last moment ate bagala kulangirira wa NRM nga mukazi wattu akangula eddoboozi ayomba ng'aba NRM basikise bwe bati. Returning officer bwe yamugamba nti bw'oba watali mumativu na byenjogera genda olope mu kkooti, aba NRM bonna ne bakuba engalo. Ekibuuzo bwe banga nabo bennyini tebakakasa ngeri buwanguzi bwabwe gye babufunye wano kyekibeeyunuza mu kkooti returning officer gy'abasindika. Ekyo no kikuzayo ku bigambo lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yaganye okuteekayo omusango mu kkooti. So you can take this and start with this for court. The law allows me to go to court, but before we head to court, that if it has not justified, why do we have 337 voters and then we are having 356 voters at polling station, and it is applying on several stations, and therefore right now we know you're the ruling party. You have control over the court. So whenever we have a chance to speak for ourselves, we utilize it. You want to refer us to court and we keep running after you. Yes, we might go through that direction, but I want to state it clearly that as the results are being declared, we are protesting against them with evidence that the EC owns not say that there are homes without Oh my God! Oh my God! I'm not part of Mr. Mugabe, you were supposed to be here. My brother, you cannot accept this nonsense. We know you. You are intelligence officer. You cannot accept this. And it was badly to send us another person to come here to stand in. You know, really. They want to cheat or rig the elections and ensure that we do not come back again. They want us to lose trust in each other. But I'm requesting you to continue with that same spirit. We have to stay united, even for the sake of our president. Amidst all the intimidation, the use of armed forces in fighting civilians, as a party we are still standing because we stand for the truth. So I request you people not to give up on us. If you give up on us, you will make them happy because that is what they want. I pray that you continue entrusting us, just as you've stood with us all this time. Stand with us so that we fight together and win this together. Kakati ekyenjawulo ate ku mukyawo ku muwala oyo nga byonna mu birabika kati nga bwe byali ku Tale Center. Kubanga jjukira byonna byali ku Tale Center bigenda okubeerawo nga internet teriiwo. Kati ate bano abasajja bagezi nnyo nti bwe bamala okuwunzika ate kibazzaako is controlling the narrative. Bakuwunzikidde mu kizikiza ku Tale Center because internet teriiko, so buli omu abiwulira ku radio and jjukira mu mawulire wano tulina okusunsulamu biki byogamba abantu oleme kulabika nga ali mu kwensitinga public. So that is the ekintu ekikyasinza okuluma mu mulimu guno gwe tukola era kyovula mu kyatunyiigira nnyo. Kakati bamala okumuwunzikira eno ku Tale Center ate bajja ne ku media bakufuga narrative nti kituufu si be bakitambuza ne bafuna abaabwe abakitambuza nti kakati okusobola okuva eno waggulu gye yabadde ono eyabadde wansi n'amudda waggulu ate bamuwaddeyo miliyoni 2 kakati n'ofuna pain ya mirundi 2. You've lost the vote where you've invested a lot of money and time, and now the public eyakuwadde akalulu neetandika okugoyinga against you because babatunzizza narrative nti akalulu kaluzinga ke bakuwadde mu bungi ate waliwo yataddemu ssente yakuwaddeyo akasente era gwe wooli oli bulungi. Kati akalulu bwe tuvaawo tusale tugende mu district y'e Nakaseke. Luli nabawaka video ka Lutamaguzi ng'akaaba nga kizibu okujustify abayamu nga bagamba omusajja omukulu waaki aba yeekaabya.
olwaleero waabadde avaayo okutubuulira biki ebyava mu kalulu nga statistical akalulu okusinziira ku DLR forms ze zaalina yali yakawangula almost 85%. Ng'omubaka omukyala yakawangula almost 75%. Naye olw'okubanga ebyava mu kulonda be baali bavuganya nabo baabikyusa, bagenda okumaliriza ng'akalulu tebakakoze eki tebakajjeeyo. So kompendeza omubaka omukyala w'e Nakaseke twamugase omunene Lutamaguzi twabagasse esooka ompeeka ate ku mboozi y'e Nakaseke. Wamu n'abantu bamukozesa amagye mwabbye akalulu kaffe naye tetugenda baleka muyineyine nga mubbi obuwanguzi bw'abantu b'e Nakaseke. Najjuma nze nga Nakawooya ngenda kulemberamu abantu b'e Nakaseke disitulikiti tubanje obuwanguzi bwaffe kubanga abantu b'e Nakaseke bawadde Nakawooya Esther akalulu si Najjuma. Polling station zonna naziwangudde. I'm challenging you Najjuma Sarah to give me only one polling station that you won. None. Kati ogenda polling station ng'ey'ebukuuku kanokoleyo wakiri bbiri mu polling station ze tulina ebisatu plus. Polling station ey'ebukuuku nze nafunyewo obululu 174 gwe n'ofunawo obululu 109. Bw'ogenda ku tale sheet kwe baakulangiriridde weewadde obululu 456 ku polling station y'ebukuuku nze n'olaga nti nafunye 00. Kana akalulu mwakabbye Najjuma ng'okalagana n'abakakiiko k'ebyokulonda n'amagye n'abalala b'omanyi obulungi. Kana akalulu mwakabbye naye temugenda genda mirembe, temugenda genda bugenzi mutule mu bifo ebitali byammwe. Nakaseke yalonze Nakawooya Esther ku Kyawuma n'MP si Najjuma. Abantu b'ebukuuku nga bawadde obululu 456 nga ne ku polling station nnamba ey'ebukuuku waliwo abalonzi 388. Kitegeeza gwe wadde obululu obusukka ne mu balonzi abali ku polling station y'ebukuuku kafene obungi. Akalulu kaffe mugenda kasesema. Najjuma akalulu kange ogenda kasesema. Obuwanguzi bw'abantu b'e Nakaseke ogenda busesema. Bw'ogenda ku polling station ey'e Ssekanyonyi Catholic Church olaga nti wafunye obululu 1015 n'enfuna obululu 1012. Wabula bakulaga nti number of ballot papers issued to the polling station bwabadde 00. Kati bunene 1015 ne 1012 bwavuddewa. Mwakozesa ba presiding officers okusayininga ate nga ba agents bammwe. Ku polling stations nyingi kino mwakikoze. Wabula zino zezimu ku ntuno z'ensobola ogamba nti kino kankijjeyo kino kankinokolemu. Bw'ogenda Kijumba Primary School mu Ngoma Sub County awo nze nawanguddewo. Nabadde nfunyewo obululu 195 n'obukwata Najjuma ng'okozesa abantu bona amagye ne mbusuula mu ttooyi ne mutiikinga obululu ne weewa 472 nze nompa 00 ekijumba nakuwanguddewo mu Ngoma Sub County. Wangudde by 85%, Nakawooya wangudde by 72%. Era olwaleero ab'NRM banaababuuza results ze baafunye baazigyewa nga tebazirina. So bannayinge mbasaba tubanje akalulu kaffe aka president naye baakabbye ebitundu by 90 obwedda figure ze bazikyusa. Tubanje akalulu ka Kyagulanyi. So byebyo kati awo we tuli n'abantu abatali bamativu n'ebyo ebyava mu kulonda n'engeri gye biyinza okuba nga byakwatibwamu. Process eno yonna ey'akalulu first of all tokyalinga psychologically kubanga tugenda mu kalulu nga tulowooza nti nno tuli ku level grounds ne tunoonya akalulu n'ofiirawo kubanga oyagala olina ekirowoozo nti ojja kukajjayo. Kati it breaks ate bw'olaba ng'obadde okalabye nti osobodde okukajjayo ate n'otakafuna mu ngalo zo ate gwe bataakawadde n'akatwala ekyo kimenya. But it also disorganizes. Now tugenda bukyanga tuva mu kalulu twagenda ennaku zomezi 15 naye ennaku zomezi ya 21 z'ennaku ndowooza zibanga 6 bukyanga tuva mu kalulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu takyali wuwe. Oba ontegeera everything at his place byagwa apart. Olunaku olw'ejjo bannaffe aba Inter Religious Council baasobodde okukyalako mu maka ga Babi Kyagulanyi. Tufuna omukisa okuwulira
ebiva mu sayidi ye bitambula bitya biri bitya. Ng'omuntu omanye obulamu buno ensonga lwaki tukola kuba bulungi. If I have my money nga nazikola, I don't deserve to sleep hungry nga enjala eyo gyensuze si kwagala kwange naye lwakuba nti no wakati awo waliwo abannemesezza okugenda to an extent unestablished family nga bweri eyo family tesobola na kubanga esobola ku access nga kyeyagala okulya. Yes, okulya kwa mirundi ebiri nsobola okubanga ebyokulya we biri nga si bye neetaaga okulya kubanga obusobozi obulya kye neetaaga mbukola ki mbulina. Naye olw'obunkenke obubeerawo nga bwetooloddwa akalulu nga sisobola kugenda ku accessing eyo byenjagala ku accessing at that particular time. Byebimu ku byatutegeezezza. Sooka omubeeko. Nga bali wamu n'abantu bangi abatategerekeka kubanga tebabadde mu byamagye. Sobodde okozesa obukodyo neneemulula n'entoloka mu maka gange naye era nga kimanyi tine kati bali mu kunnoonya. So that's why we are here. We are here to pray with you, to stand with you, and to make you know that you are loved. And even where there seems to be hope, there is hope in God. The psalmist says in Psalms 121, I lift up my eyes to the hills. Where will my help come from? My help comes from the Lord, the creator of heaven and earth. 16 ekiro baatulumba baleeta amadaala era nina obutambi kuba sikyalina gwenkola nange mbalaba nga bwe bandaba ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno neeno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi bonna ne balinya at once ne batujjako amasanyalaze ne batujjako kamera. Bwali kiro Mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko. Simanyi kiki baagala kubanga bankuumidde muno nze n'abantu bange ennaku 6 munsonyiwe tetubawadde kakunywa na kakulya kuba naffe tetulina naye ekirungi tulina abakkiriza abasiiba olaba emmere bagirekawo nga weeri ate olwo kati nga tebagibawadde so bwetutyo bwetubadde eyo information jagadde njibawe mumanye omulabi atasaba bannyonnyola. Nalaba spokesperson wa police ng'agamba nti Kyagulanyi gyali ewaka ali mu sitting room ye aliwe. I can't confirm nti gyali naye nga yagenda kate nga naye gyali ayimirira n'abagamba nti siri. Okay, that is it. Okay, awo bwetumwejagala tutambulireko olunaku olwaleero. Nja kuba ne extensive update ate mu live yaffe gye tugenda okukola ku ssaawa 9 ate nga tutunula ebintu ebyenjawulo. Honorable Ssekikubo wetwogera kati wetumwekoledde recording eno nga kooti emasaka emaze okutuula. Saidi ya Ssemakula esiikinga buyinza kuddamu okukola recount n'ebifaanaganako bwe bityo. Now when we start getting recounts on NRM leaning candidates, tukyalindirira okulaba mu bifo awali bannaffe aba opposition nga nabo baanyigirizibwa oba tusobola okufuna the same justice. Singa tufunayo candidate wa NUP agibwayo ng'abadde yagenze, we are kindly waiting okulaba oba n'abo betulowooza nti nno nabo baanyooleddwa mikono abaabanyodde banaasobola okuba nga ate bavaayo. For now, mbeere bulungi mweraba. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi
ate nga tudeliveringa Rosemary Beddings, your home of comfort.